Thank you, Mama. Say, hey, somebody, so go every time. I'm in the name of Babuzeko. Say, we need more. Spicy gadget. Mwebale kujamu wagira Lwaki mbasichane muberera wonange munange mwebale kusema mwebale nnyo mwebale ddala wekiri thank you so much mwebale nnyo mwebale ddala Okay, Spice tukwaniriza okusokera ddala. Thank you for turning up okuwagira Kireva. You're welcome. Kita itamu sheta mudeja ereja the return of Kireva Day. The return. Of course. Yeah, it's moving well. Abantu bakwati ebelabe. Ate natural. After so many years, one was able to pull something like this. Yeah. You inspired in I can't say much about it. Smanje biva, smanje dava. Yes. Spice togere ku. Okusala scenario leyo sani zechi bokwa. Abone yakati akana school. Ate kusomero. And people they say it is too much. Opunirawa. Anyway, Sisa Magoba. Tola ku Katonda byambadde. Ate ngendo tola ko. Mbambiddiza bampagira. Ate biva mu bo. Kati ekiboga. I was paid to come and sing. Okujjako emitwalo asatu. Gennawo omwana. For me, something small. Oh, you get it? Omwana ali almost 3 years. Tasomangako kubanga tibalina school fees. Ate there is a chance. Meaning you're saving a life. Nakyoyongera ku mwana. Nze nzigulamu ngatto. Osegeera. The more I do those things to those angels, do you believe like open any kisa? What way did I become a Look at me. Look at me. I'm a living testimony. Just being alive. I think here when the living testimony, I was there. There is nothing. Now when I'm grateful. But trust me, I am okay. Era kama mwebaza yenkolebye ebitono. Otegera tenekyala. Olumu byengaba tebiva mu nze.
nga inspired. Kati nze yesterday but one. Waliwo omwana gwe nakolera live ya Facebook ne TikTok. Ng'alina kansa ow'omubulago. Nga yeetaaga miliyoni 16. Just 2 days ago, nekola live. Today this evening, after 2 days, mfunye message. Oyo mwana awezeza miliyoni 2. Naye sinze nasimuwadde miliyoni 2. Abantu bamuwadde miliyoni 2 nga bamaze okulaba ensewe waabwe n'ensondayo eddala ne ziva mu bantu abalabye live zenakoze ne bakweza miliyoni 2. So kitegeeza nti sometimes nze mbanga omutume ositegeera si byonna byengabiraba sibijja mu nsawo yange naye mbeera ng'omutume oba kitegeera nti nina followers on all my platforms and I try. Once you tell them, Once I put something, they come back. Yes, they take even bigger action than I do. Kati onga ababana gye nagenda baliko obulemu. Nti ogenze n'obawa ebintu. Maybe byakakadde kamu. Mukwano Industries nebawa ebintu bya miliyoni 2 n'ekitundu. Because balaba ogenze n'obawa. Okitegeera. Okay. Spice twafuna mukisa gukubuuza simu ennaku zino gy'okwata kuba nawulidde Nokia iPhone byebiriko. I don't know gwe tugwawa. Tuli ku iPhone Nokia. Ennaku zino omulembe gwakwata simu 2. Bw'oba osobola osaafodinga. Naye nze leero size na simu ngirese waka. Eriwa meiriyo zonna zinkolera. Zonna zinkolera. Awo twatuuse. Tuli munaye tukole ki? Zonna zaffe ate tukole ki? Embeera tuvuza sipiidi. Kati live gyetugenda okubeerako Spice ya bato. Awatali bato it is a one-time thing. Ate bwekibanga like both artists bafunamu. They're making money at the end of the day. Kasaba nga tebeekubye bikonde. Vital in industry. It is also. Yeah, kasaba nga tebeekubye. Kasa respect Tefa. Bibawe ebyo. Like you've seen people fall out with fellow artists and tomorrow they nebaddamu ne bakwatagana. Ani bwe weepikira? Okola ki? Ene yenna nga female oba musajja kuba n'abasajja Anze seetaaga kwepikira muntu ye. So already ndi wakabi mu change. I'm okay, I'm not complaining. I am who I am and I'm grateful for what I am. Said no way, I compete with myself and every day I'm better. I'm better like twasembanga Diamond ali mu ggwanga and we got information that you wanna make a collab bituuseewa kuba fe tukumanyi bw'okwata ku kintu tekizikira mpaka ng'okituusisa. Well, we've had songs with Diamond. Just tunaba kusalawo ku releasing a music because aina bya releasing nange nina byendimu so. But when the time comes, we'll put out the song. But it's already Zakwa. What happened okuva mu federation as a vice president? I think I will see Atabukidde right now. Yes. Waliwo obuzibu obuli munda muyo. Omanyiyo. Tobola bambuuziza gwe yakavaayo. Basobola okulagirira n'ogendayo. N'obuuza gwe kennyini. Okay.